nsooka okubeebaza olw'amaanyi ge mumpadde okulaga omukwano mu njawukanaata, kubanga okuyita kuno tekwabadde kwa kaadi, kwabadde kwa kutegeeza abaziisi. Nja Katonda bw'atugamba nti mmwe abalamu mugujubale nnyo okuziika bafu bannammwe. Naawe nno bwe gutyo buguli baba oli bakikutuuseeko, ate bende kusendera abalala obutakoleka ku nsi kuliibwa biwuka. Kale nno njagala okubalaga nti abadiini gonna agakuŋŋaanye wano, Bishopu wange Omwosodokisi mwamulabye, Abakristaayo mubalabye wano, Bishopu wange owa Mamule wali e Namugongo yeyanvunaanyizibwa nako, kubanga kizibu nnyo Sheikh okuzaala Bishopu. Naye nze nga Nadduli, Abdurrahman Nadduli omujungute, nyina Bishopu Omwosodokisi, Omukatoliki Omwosodokisi owe Canada. Kale nno mu kuteekawo ensonga eyo, kyekyo kyolabye ekireeta abantu bano bonna nga tuli bumu. Bali baalina okuyigganyizibwagana bo bennyini nga bannaddiini ekikatoliki, ate nga abaana bano abakwatibwako ensonga baana bange nzaalwa y'eruweero, ng'omu ku bo ye musomesa munnange owawali Namirembe. Kaakati omwana oyo kitaawe bamutta mwaka gwa 82 awo, abagabirizi ne bamuwa obuduukirize ne bamutwala obusosoloti bwe yabusomera mu Mozambique. N'omulala bw'atyo. Kaakati navaayo n'ensimbawo omugongo, ngamba ekyo si kyekyalikoleddwa, wabeewo obwenkanya. Nensitula abaana bange abo ne mbatwala Lwakisula ewa His Excellency the President, ne mugamba nti bwe twali tujja ye twagamba tutya. Ky'omuntu ajja kuba n'eddiini okusinza kyayagala, oba asinza muti, oba asinza jjinja, oba asinza mugga, oba asinza nnyanja, tujja kumuleka, kubanga okusalawo tekugenda kuba kwaffe, kugenda kuba kwa Katonda. Naaga nti kale mugende muwandiise ekintu kyo. Ne badda ne bakiwandiisa. Yaaba owulidde e Namugongo wali. Era ne Bishopu waabwe bwe yava e Canada yeewuunya nnyo okutunuulira okulaba nti abadde omugongo gw'entambula ya kino Musiraamu, kyamuwaliriza okukakasa nti omuntu ono mukolaganyi w'amawanga n'amadiini agaki amalala. N'amuweerawo obwa Bishopu obwa Central ne East, ng'atwala Buganda ne East Uganda. Kitegerekese bulungi. Kaakati ne bw'oba tunuulidde wano, mbadde nkyali awo nga bazzukulu ba NRM omubamanyi be banuupu, kubanga abawo amatuuka buli. Teri nuupu gye yava n'egwa wano, naye yazaaluka buzaalukusinga yeemulula eva mu NRM. Nabo ne bajja okulaga obuwulizi eri jjajjaabwe. Era mbalabye okwogera kubadde kwaki? Kubadde kw'abaana. Bw'otunuulidde bali mbakolaze nti Abakristaayo bwe bali, Abasodokisi bwe bali, Abagundi bwe bali. Kale nno omwoyo ogwo nagwagadde nnyo, naye nga kyenjagala okuwabulamu bwe butafuuka mutabuzi wa eyo gy'oba ogenze. Kuuma emirembe. Bwe mbanga nakyadda eka ewuwo, ate nze ne mbeera omutabuzi w'amaka, ate nsenta babuzi. Kaakati nno amahabba ago ge mulina mu by'eggwanga lyammwe mugakuume, naye nga galina omukololo. Okategedde bulungi? Naali badde mbagobyewo, naali badde mbagize eki, naye sibagobye lwaki? Nti Museveni bye yajja eno yasookera ku nsi.
ng'omukulembeze wa DP ya Luweero nga ntwala Makulubita ntwala Central Luweero kakati gye tuyitamu Nakaseke ne North ne South okategedde bulungi era nga nze Deputy Publicity Secretary wa DP Kasana wali mu district mmeka naye benteebereza ninga nti bembagobawo nze Museveni yanzijja mbaluwa mwabo naye mba nina bubenzi kubatereeza mu kifo ky'okubagoba kale nno mbagamba mugenzanga ku mikolo emirala gyonna temufuuka nga basabbuwa abakoonaganya era abakyawaganisa mutegedde bulungi kale omulimu okutegedde ate era mu ngeri y'emu mukakasa nti ne mutabani wange gwe muzze okuwerekera ekyo kibaleese nti ye abadde asalira wakati oba kikyamu asigala n'ekikyamu kyo oba kituufu gera n'ekiki bw'oba obadde tokitegedde butegeezi muddiga omuyite kale naye ensonga ebaleese ne mubanga muzze mu bungi bwe muti muwerekere mutabani wammwe muwerekere muganda wammwe muwerekere muzzukulu wammwe mu ngeri efaanaganako bwetyo era njagala okubagamba nti bwe naddayo bakoowoola nkikakasizza nti mwenna mujja kujja I will mobilize you all ngenda kubatandika kakati bwakwekyo nagenza okifunuulira nga buli bonna bembadde mpita abaana be nasomesaako bakaddiye nenga nti siibe ku busi kuno nga siina na mwana akati okusomesa wange nenange era ngenda kusooka nnondewo amasomero abiri wali ow'obulenzi nsomeseeko 5 ne 6 ne 7 obwongo obuli mu mutwe nekegenda nabwo nga Jakana wange ate mbulekereyo abampi anakati that is our teacher, that is our teacher. In the essence of my ordinance mutege omuswahili yatuwakagera ti ukoni uzei sewo aya zei naye ndimugwadde omuwulira eddoboozi erimpaamu nga lijegemeranga olumbe lunuma kati nolweki abaana bamukijja kubasomesa mbasomesa history ne geography n'oluzungu mu bibiina bimeka mu masomero ameka voluntarire nga sigambye head teacher nti empaayo ekikumi naye nga kyenjagala okuzaawo mmwe temusomye bulama kyemutaga nti agenda lya mulimu kyo okalaba bulungi ng'oluzungu n'oluganda lufaanagana ngenda kulya I am going to yes to ye auxiliary verb egatteno yes egatta noun ko adjective tutegerekana kale ototaddeemu auxiliary verb ngenda I am going to lya kakati obeera omusirusiru mu lulimi lwo osobole kubeera mugezi mu lulimi olugwera bayibuli etugambye nti bino mbikolenga nga biri okutabirekanga ebyoluzungu oluzungu lwaffe katoluyige ate n'olulimi lwaffe tulugire ki ate bwe muwulira baabo nti Nadduli yazeeyo okusomesa sigenda kunoonya ssente naye ngenda kudde kwongera omwana amagezi ge namuteekamu agenze nabo kanonyeeyo ate abalala mbateekemu amaki buli generation yenejja Nadduli nja kubeera mutegedde bulungi kano njagala okubeebaza omulimu omulungi bwe munkoledde ekitiibwa eky'amaanyi kye mubeesezza mu ggwanga buli mukulembeze alimu ajja kuneewuunya abantu bano bonna bonna ne bakuŋŋaana nga tekuliko abasombye Nadduli si y'abasombye teri alaawense gye bano abawanga baze bamme bapalamenti bawulire abo tebabambasi banuko ye bazaala buzaasa simumu abalonda simumu abalonda bwe baatulire nti twabalonda naye kyemweyisa buki bubi bwe muneeyisa obubi ojja kubanga ekibaata ekigudde mu kidiba mu kifo ky'okunaaza amazzi amalungi
nikiraba agalimu ettosi kigenda okugenda okugwayo ng'ekkala yakyo eyayengera efuuse yakigubaguba. Kale nno njagala okubagaliza okuweereza obulungi. Neebaza Ssebasekwa abazze okusabirako omwana wange, Katonda amuteege mu kkubo eddungi era amusasule emirimu gyonna gyakoledde eggwanga lino n'obusiraamu. Ate nammwe mufaanane bwe mutyo bwe munaafaanana ekiwunjukira ofaanana ng'omuntu gwe baddyemu eriwuggwa erimu bwe bali kuggyamu statements yo ng'oyimiridde upright tebeerawo obeera otya wa lubege. Kale n'olwekyo nabwe omuteyisa bulungi mujja kubeera ba lubege era mujja kusanga ebika ebimu ebitundu ebimu ate bibayisa buki bubi. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba yamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 2242
30 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.